Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi wange omulungi nyongera okukulamusa Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale kugyekuumirako TV yaffe eŋŋanzi 3 ABN TV. Mukama Katonda yeebale abukeesezza. Tumwebaza weewaawo bangi abaawummulidde mu kiro kino, naye ffe tumwebaza kubanga tusobozesezza okubukeesa. Kituufu wayinza okuba nga waliwo okusoomoozebwa okunyigirizibwa okw'enjawulo k'oyitamu mu bulamu bwo, naye njagala okukukakasa n'okukuzzaamu amaanyi nti byakaseera buseera. Kiseera kijja kutuuka nga tusigadde kubinyumyako bunyumya, n'olwekyo ddamu amaanyi, Mukama waffe ajja. Nzaali mu maaso go, amannya Josephine Kateesigwa, era nzize okukutwala mu puroguramu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'enkya, gye tugenda okugabanirako awamu ekyokuyiga eky'olwaleero, era nga kiriko omutwe ogugamba nti okulwana nga bw'otambula. Tugenda kwetegereza tulabe abaffe okulwana nga bw'otambula kitegeeza ki? Tovaako, beerako, tugenda kuyigira wamu tulabe kikyo kitegeeza. Nga tunnagenda mu maaso nja kusaba osooke weewombeeke twonge maaso ga Katonda. Katusabe. Omulungi Yesu waffe omwagalwa, tukwebaza Mukama kubanga obukeesezza n'obw'olwaleero. Tukwebaza olw'ekirabo eky'omulamu gwe tussa mu nnyindo zaffe. Tukwebaza olw'obugabirizi bwonna bw'okola mu bulamu bwaffe. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa. Tukwebaza olw'ebyokwambala. Tukwebaza olwawo okusula. Tukwebaza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okujja mu maaso go kwogera ku kigambo kyo. Sonyiwa n'obutali butuukirivu bwaffe bwonna obulabikidde mu maaso go, kubanga ewaawo tumanyi nga tukwonoonyeeko mu ngeri nnyingi nnyo, twogera bubi, tulowooza bubi, ebikolwa byaffe byonna tebisaanidde mu maaso go n'akamu n'akatono. Naye tukwegayira Mukama otusaasire, otunaaze n'omusaayi gw'Omwana Yesu Kristo wayika ku musaalaba e Gologoosa otufuula abasande okugera ku linnya lyo nga tusaanidde. Tuze mu maaso go okubaako ebigambo bye tuyiga. Ebigambo bino Mukama gwe wekka asobola okutulungamya tusobola okubitegeera. Jangu nno obeere wamu naffe, otulungamye, tuyigirize okuyita mu Kristo Yesu mulokozi waffe. Amiina, amiina. Okulwana nga bw'otambula. Olunyiriri lwaffe lwe tugenda okutambulirako olw'ekyokuyiga kino olwatuweereddwa lwavudde mu Yoswa ssuula 1 olunyiriri olw'omwenda. Yoswa ssuula 1 olunyiriri olw'omwenda. Bw'oba nga olina Bayibuli awo w'oli, osobola okugibikkula n'osoma n'olaba ki ekyawandiikibwa mu Yoswa ono. Kiki omuwandiisi kye yagadde tuyigeko oba tuggyemu mu lunyiriri luno. Wagamba bwe wati mu Bayibuli eyange gye nnina wano. Watandika n'ekibuuzo nti si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totya so teweekaŋŋanga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Ebigambo bino byogerwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bigamba omuddu we Yoswa oluvannyuma lw'okumukwasa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera Abayisirayiri. Omulimu guno
Yoswa bwe gwamukwasibwa yagulabanga si mwangu kubanga ebyali bigenda mu maaso mwenna abasomi ba Bayibuli mubimanyi ebyafaayo by'abaana ba Isirayiri. So nabwe gutyo Yoswa bwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okubakulemberamu n'akirabanga mugugu munene n'alabanga ataasobole. Naye Mukama waffe amuzzaamu amaanyi n'amugamba nti si nze nkulagidde, nze Mukama Katonda wo, ku byonna bye nkoze ne gye nkujje tosobola kunzikiririzaamu. N'amugamba nti totya era teweeraliikirira kubanga nze ndi wamu naawe, sigenda kukulekerera, byonna bye tugenda okuyitamu tujja kuba fembi era ojja kuba muwanguzi. Twagala okulaba omuwandiisi w'ebigambo bino ebiriko omutwe ogamba nti okulwana nga bw'otambula bwe yabiwandiika, era tufunemu ekyokuyiga kubanga nzikiriza ddala nga yabiwandiika ku lwo nange tusobole okwetwaliramu ekyokuyiga. Saba Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza ebigambo bino. Atandika bw'ati: bangi baggwamu amaanyi nga balabikanga abatalina busobozi, bugolola nsobi ezirabikira mu mpisa zaabwe. Wadde n'abo abakristaayo abafaayo basobola okwesanga nga balemererwa okutuuka ku ebyo Katonda by'ayagala mu bulamu bwabwe. Bakizuula nga okukkiriza Yesu tekyajjawo bikemo na kwonoona. Kasooke nkomekawo kati n'omwagalwa. Abantu abasinga sometimes twesanga nga otuuka akaseera nga waliwo ensobi ze wakola mu bulamu bwo, naye olw'obunafu bw'omutima gwo n'owulira nga ensobi ezo ze wakola tolina na ngeri gy'oyinza tolina maanyi, tolina na buvumu butandika kugolola nsobi zo ze wakola. Kwegamba n'obeeraawo nga weekubagiza kubanga gwe olina omukululo mu background yo, kwegamba olina ekibi enkovu ze kyakuteekako, kati n'obeeraawo nga weekubagiza ng'olabira ddala tolina lugendo, ng'olabanga atakyayinza kubaako nakyoyinza kukola na gy'oyinza kulaga olw'ebyo ebyakutuukako mu bulamu bwo obw'emabega. Naye omuwandiisi alina kyayagala okutulaga tusobole okuzuula nti newankubadde tuli mu bulamu obw'ekibi naye osobola okukyusa obulamu bwo ne buva wali w'obadde obumanyidde mu mbeera ey'okwekubagiza, mu mbeera ey'okulaba nga tolina lugendo, tolina na gy'olaga, n'obukyusa n'obaako w'obuteeka. Agamba nti bakizuula ng'okukkiriza Yesu tekyajjawo bikemo na kwonoona, so era waliwo n'abo abakkiriza nti olw'okulwanyisa ekibi kubeera kufuna bulokozi bwa bikolwa, nga kiraga nti okuteeka obwesige mu Mukama, okuteeka obwesige mu Yesu kibawonya omuliro ogw'okulwana n'ekibi. Abantu abamu sometimes tugenda ne tulowooza nti okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kigenda kukutaasaako okuwona challenges, okusoomoozebwa, okufuna ebizibu mu bulamu buno obw'ensi. Tulowooza nti bwe tumala okubatizibwa nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo tugenda kubeera mu bulamu obulungi obwakaseetwe, ebizibu byonna tugenda kuba tubiwonye nga tusigadde kubeera mu bulamu bwa kweyagala, which is wrong. Ensi gye tulimu ya kibi era ne Mukama waffe yatugamba nti mu nsi mulimu ennaku.
okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nga tukyali ku nsi eno ey'ekibi tekumalaawo bikolwa oba results z'ekibi z'okwonoona. Byonna omukkiriza natali mukkiriza byasanga mu bulamu buno obw'ensi. Naawe omukristaayo akkiriza Katonda ogenda kubisanga. Naye ekyenjawulo ekiriwo wakati wo gwe yeetwalira Mukama waffe Yesu Kristo, omanyi ekyokukola. Omanyi nti newankubadde ebizibu bizze, newankubadde okusomoozebwa nga kuzze, Mukama waffe yakitugamba nti yadde nga mulimu ennaku mugume naye empangudde. Era n'atusuubiza nti agenze kututeekateekera bifo gy'alaze naffe tubeereyo tuwone ensi eno etubonyaabonya. So kyenkusaba kwe kukolerera eggulu lyo ne weeteekateeka bulungi. Mukama waffe Kristo bw'aliba akomeza wakabaka bwe osangibwemu abo abasaanidde owone ensi eno. Nsaba tweyongere mu maaso tulabe omuwandiisi kyayongera okutugamba. Omuwandiisi agamba nti kyokka ne bw'osoma Bayibuli amangu okizuula nga Yesu agamba abayigirizwa be nti mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda. Ebyo nno ebigambo biri mu Luka sula 13 olunyiriri lwa 24. Luka nsaba tubikule tusobole okubisoma ebigambo bino kubanga weewaawo bya mugaso. Luka sula 13 olunyiriri lwa 24 wagamba bwe wati, mufubenga okuyingira mu mulyango omufunda, kubanga mbagamba nti bangi abalinoonya okuyingira so tebaliyinza. Essaawa eno muganda wange andaba okyalina omukisa okuyaayaanira okuyingira mu mulyango omufunda. Lwaki omulyango omufunda? Kubanga tulaba nti omulyango omugazi ge masanyu g'ensi eno, ensi ebirungi byetulaga ebiwoomerevu ddala naye ate nga bitutwala mu kuzikirira. Kyova olaba omuntu asalawo n'agamba nti nze nja kugenda na kino ekimpa emirembe okukola kyonna kyonna kyenjagala. Era ekkubo eryo lwaki liyitibwa ggazi? Kubanga abalyettanira bangi, abaagala okunyumirwa ensi eno, abaagala okunyumirwa byonna ebiri mu nsi, amasanyu g'ensi gonna nga bw'oyinza okugamenya, bangi ababyettanira kubanga tebiriiko kkomo. Kwegamba oli free okukola ekyo kyonna kyonna ky'owulira ky'oyagala, oba kikosaani oba kikola kitya oba biki ebikivaamu, as long as gwe kikusanyusa oli free okukikola mu nsi eyo. Naye omulyango omufunda guno abasinga obungi tebagwettanira olw'ensonga nti guliko obukwakkulizo, tolina kukola bwoti, tolina kukola bwoti, bw'oba oyagala okuguyingiramu olina kukola bwoti. Tugamba olina okwerekereza ebintu bingi. Kyova olaba mufunda era n'abagwettanira batono. Kaakati ekyandikwa kitugambye nti bangi abalinoonya okuguyingiramu naye nga tekikyasoboka. Time will come nga oyagala wandyagadde okukyusa okuva mu masanyu go ge walimu odde eno mu mulyango omufunda nga tekikyasoboka, nga oluggi lugaddwawo, omwonoonyi ng'asigala mwonoonyi n'omutuukirivu ng'asigala mutuukirivu. Wandikozesezza omukisa guno ng'okyali mulamu era ng'akaseera kakyaliwaako okwenenya, n'okyusa ebikolwa byo ogoberere Mukama waffe Yesu Kristo, weefunire obulamu obutaggwaawo. Tweyongereyo maaso. Omuwandiisi agamba nti ne Pawulo ayogera ku kukkiriza abalemerako okutuusa ku musaayi gw'abaana b'ekibi, gw'abalwana n'ekibi. N.G. White akyogerako bw'ati, olw'ekikolwa ekyangu eky'okwewaayo oli ayinza okweteeka mu maanyi
mu maanyi g'omubi, wabula kyetaagisa ekisingako ekikolebwa ekyokwewaayo okw'amangu okw'okukutula enjegere zino n'okufuna obulamu obwa waggulu obutuukirivu. Wateekwa okubaawo ekigendererwa omulimu ne gutandikibwa, wabula okukituukiriza kyetaaga okufuba. Kikwetaagisa nno okufaayo ennyo, okwerekereza ennyo, okufuba okusobola okukola ki? Okuwona okufa oba okusobola okufuna obulamu obutaggwaawo, kubanga ebirungi eby'ensi bingi, ebisikiriza bingi, naye okusalawo okubireka kikwetaagisa kubeera mumalirivu na kufuba. N'olwekyo fuba nnyo olabe ng'olwanirira ekifo ekyo Mukama waffe kyeyagenda okukutegekera, okirwanirire, weerekereze. Obudde ko n'okunyiikira, okugumiikiriza wamu n'okwewaayo. Temukoowa kulwanyisa bikemo, tulina okubiwakanya n'amaanyi. Bwe kitaabe kityo byakutuwangula nti ebikemo bino tulina okubirwanyisa n'amaanyi, n'ofungiza n'ojjayo nago omuto n'ogamba nti nedda, sitaani onsikaasika ŋŋende nkole kino, naye nedda ŋŋaanye sijja kgenda. Ondaga nti olunaku olwo olwa Ssabbiiti lwe basinga abantu okukolerako, oyagala ŋŋende nange nkole mbu nfune ensimbi, n'ogamba nedda, oba bugagga kabulekeyo, naye sijja kukola ku Ssabbiiti. Kikwetaagisa okufuba, okwewaayo n'okwerekereza. Temukoowa kulwanyisa bikemo, tulina okubirwanyisa n'amaanyi. Bwe kitaabe kityo bijja kutuwangula. Kavuna tusemberera enkomerero y'obulamu nga tetunnamaliriza mirimo gyaffe, walibaawo okufiirwa okw'emirembe n'emirembe. Kitalo. Okutukuzibwa kwa Pawulo kwava mu kulemerako ng'alwana n'okwerowoozaako. Yagamba nti nfa bulijjo. Kiri mu Bakolinso ekisooka ssula 15 n'olunyiriri lwa 31. Sobola okusomayo ne tulaba ate Bakolinso akiwandiikako atya. Okufa Pawulo kwayogerako okwa buli lunaku, kufa ki kuno kwategeeza? Agamba bwe wati nti nfa bulijjo, ndayidde okwenyumirizanga okwo ku lwammwe kwe ndi nako mu Kristo Yesu Mukama waffe. Okufa Pawulo kwayogerako, okufa ku kibi, nti buli lunaku olwanagana n'ekibi, kubanga kyo tekijja kuggwaawo, naye buli lunaku kwegamba buli lunaku ofuba okulaba nga olwana n'ekyo ekibi. Bwe kijja n'olwana n'okivaamu, ekirala ne kijja nakyo n'olwana n'okivaamu, n'ekirala ne kijja. Kwegamba buli kaseera n'olwana okulaba nga ova mu kibi ekyo, kubanga byo ebikemo ebituleetera okwonoona tebijja kuggwaawo, naye bwe bijja ofuba okulaba ng'olwana nga Pawulo bwe yalwana buli lunaku ng'alwanyisa ekibi. Bwe kijja n'akirwanyisa, bwe kijja n'akirwanyisa mpaka nga tutuuse ku buwanguzi. Bye yayagalanga
ne bye yeegombanga buli lunaku nga birwanagana n'obuvunaanyizibwa bwe ko n'ebya Katonda by'ayagala. Nti Pawulo yabanga ko ne by'ayagala nga gwe omuntu bw'onoobeera ne by'oyagala nti njagala okukola kino njagala okukola kino, naye nga ye by'ayagala ate birwanagana n'obuvunaanyizibwa Katonda bw'amuwadde, kwegamba nga bw'abikola abeera avudde ku ki Katonda kyamugambye oba Katonda kye yamulagira. Kati ng'alwana nnyo okulaba ng'akola ki? Akola ebyo Katonda by'ayagala. Ekibi ne bwe kyajjanga ng'asaba ng'alwana okulaba ng'ekibi ekyo akikola ki? Akivuunuka. Kale mu kifo ky'okugobereranga ebimwanguyira ng'akola Katonda by'ayagala, okitegedde ekyo? Naawe okisobola, naawe osobola singa obeera ng'osabye Katonda okukuwa amaanyi, osobola naawe okukirwanyisa n'ova ku kwegomba kw'omubiri gwo oba okw'ensi n'okola ebyo Katonda byakola ki? By'ayagala. Katonda akulembera abantu be kigere ku kigere. Obulamu bw'obukristaayo lwe lutalo olulwanibwa nga bw'otambula. Nti olugendo luno olw'obukristaayo bwe tutambula, lugendo lwaawo si lwangu, olina kulwana nga bw'otambula. Bwe kikutomera ng'olwana ng'osituka nga weeyongerayo, kino bwe kijja omuyaga bwe gujja n'ogulwanyisa ne gukola ki ne weeyongerayo, tokkiriza muyaga kukuleka ku ttaka ng'ogudde, olina okusigala ng'otambula. Nti mu lutalo luno tewaba kuwummula, tolina kuwummula, don't relax, kubanga bw'olirakisinga ate omulabe sitaani awayagalawo nnyo okukozesaawo kasita osula ka siteepu akatini n'osumagira nga naye akutegula. Wateekwa okubaawo okufa n'okunyiikira, obuwanguzi eri ebikemo bya Setaani bunywera lwa kufuba nga tokoowa. Toyinza kuwangula mulabe Setaani ng'oli munafu, gwe toyagala kusaba, gwe toyagala kusoma Bayibuli, gwe toyagala kubaako kitabo kya Mwoyo wa Bunnabbi kyonna ky'osoma. So omuntu omunafu tosobola kuwangula mulabe Setaani kubanga oba ojja kukoowa, ng'okoowa mangu tosobola kumuwangula. Obwesimbu bwa mukristaayo buteekwa okunywezebwa awatali kuddirira mu maanyi era ne bukuumibwa n'obumalirivu obw'ekigendererwa ekinywevu. Yakobo yawandiika nti abo abeewaayo eri Katonda balwana ne Setaani nga bamanyi nti naye anaabaddukanga. Okukkiriza mu Katonda kuwa abatuukirivu okuwangula mu bunafu bw'emibiri gy'omwonoonyi. Kyokulemera ku Katonda n'omwewa n'omusaba n'omugamba Katonda wange wano nze sisobola, ndi munafu, naye gwe osobola okumpa amaanyi agasobola okunsobozesa okuyitawo. Kikuweesa obuvumu, kikuweesa amaanyi agawangula obunafu bw'omubiri gwo. Nsaba Mukama Katonda atusaasire nga tumwekwatako, nga tumusaba akutuwa amaanyi ago agasobola okulwanagana n'omulabe Setaani, tusobole okuba nga tufa mu kibi buli lunaku. Ekibi bwe kijja kirwanyise, situka tambula. Okeewa bwe kujja, omuyaga bwe gujja, situka tambula. Beera w'amaanyi, beera nga togayaala, kubanga woogayaalira oba wokooyera omulabe Setaani ate ye waakwetaagira ennyo awo okukujja ate ku Mukama Katonda. Sijja kusukkawo wano, kujjako okukusabira n'okukwagaliza emirembe gya Katonda kubeera wamu naawe. Mukama nga atusaasira mu lugendo luno olw'obukristaayo, nga tulwana, nga tutambula bwe tulwana, tokkiriza mulabe Setaani, towa mulabe Setaani gaapu n'akamu n'akatono. Lwana nga bw'otambula mpaka olugendo bw'onaaluggusa. Nsaba Mukama akumpeera omukisa, akuwanirire mu lugendo luno. Katwebaze.
omutukuvu Katonda kitaffe agira ekisa n'okusaasira. Tukwebaza kubanga Mukama obadde wamu naffe otuwaniridde. Omulabe Sitaani atukunya agezaako okulaba nga atukwakkula okutujja ku kigambo kyo, kubanga anoonya baanaazikirira nabo. Mukama Katonda ng'enkwegayirira, leka tuleme kumalibwawo omulabe Sitaani, leka tuleme kumalibwawo kwegomba kwa mibiri gyaffe, leka tuleme kumalibwawo ebintu by'ensi eno. Mukama omulyango omufunda weewaawo gulabika ng'ogutali mu bisanyusa ssawo, naye ate gwe gw'okutuweesa obulokozi. Ensi eno newankubadde ng'ejjudde amasanyu agatayogereka, naye Mukama byakaseera. Tusaasire tuleme kubiraba nga bya mugaso ebyokwegomba by'omubiri byaffe, wabula tugoberere ggwe, tukunywerereko kubanga ggwe buwanguzi bwaffe. Beera wamu naffe Mukama leero ne bulijjo kubanga tukwetaaga. Beera omulwanyi waffe mpaka ku nkomerero. Tubeere tuyigirize era otuluŋŋamye. Kuyita mu Kristo Yesu mulokozi waffe. Amiina. Omulabi waffe wa 3ABN TV, njagala okukwagaliza olunaku olulungi. Nsaba Mukama Katonda akunkuumire era akunjagalire ennyo. Bye. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.